Wuno Fortiful Soldier atabukidde munnamagye ono nno abadde agezaako okugoba abantu mu bitundu eby'obusoga abantu ab'enjawulo abadde bazze okwaniriza His Excellency Tekedi President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Muganda wange mukwano gwange Fortiful Soldier agambye nti gwe bw'oba weeyita munnamagye n'omundi oyo gy'okutte njagala okwate ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumugoba mu bitundu eby'obusoga era bw'atyo aswaluse n'aswaluka ne yeebungulula mpolampola n'avaawo n'atambula n'agenda ng'alaba okuzwala kumususe. Abaana nno kati buli gye tugenda mu maaso emitima gyeyongera kukaluba, beeyongera kufuna confidence, beeyongera kufuna bugumu, beeyongera getting used ne bannamagye abadde balowooza nti babatya. Era twongera okuwa warning eri bakulu baffe mu magye nti bino ebintu bye mukola ate munnange bannayuganda baababuuse. Bannayuganda kye baagala bakimanyi era ne bwe mukola ki ne mulemerako mutya twongera obajjukiza nti eggwanga lino lyabuuse. Mwe mujja kukola bye mukola mulowooze nti abantu babatya, busimanyanga abantu bwe babalabako badduka, busimanyanga twabatyanga luli naye kati olutambi lwakyuka birala muko gw'ojja n'amalala go ng'omanyi nti nno oli wa kabi oli wa bbeeyi naye mukwano gwange ensonga ate n'eba mu ndala. Tuli mu bitundu eby'ebusoga na mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Jagadde balaga Fortiful Soldier oyo ne confidence gy'akozesezza okuba nga asobodde okwekaliza mu magye agabadde gagaana President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bino byonna obisanga Busoga nga tugenze kwaniriza mukulembeze wa ggwanga era embeera bw'ekibweri. Busoga people, thank you for loving His Excellency. Ndowooza omulabo omwana twatambula n'eggonjewa. Alex Wesa Mufumbiro wali buli kimu kitambula era nga twakibala. President abantu kati abagwako mu labadaba style talanga nti ate biki atuuka abantu kasita bamuwulira nti munnange omukulembeze agenda okunena Uganda yuno wano abantu bayingirawo kabamulaga omukwano kabamwagalana mu kitiibwa kabamuwerukaminga. Bannange omukwano guno tugusaba gubere gw'amaanyi gubere gwa njawulo gutambule guwangaale ebbanga lyonna. Kino kitunuulidde twakirindirira dda era bulijjo tukisabirira. Tusaba Katonda atuwe obukulembeze obulungi, atuwe essanyu ate era atuwe obuwanguzi. Kitunuulire kyokka okulaba nga eggwanga lyaffe litambula era nga litereera ate nga ligenda mu maaso. One love, Home President. Mwebale nnyo bannabusoga okwaniriza omukulembeze. Kyagulanyi Ssentamu nzigula office eno enabitende.
network teri naye munzikirize nzire ebweru munda network ebuukabuuka naye munzikirize nzire ebweru ngenze nengwa mu mbi z'abafutusoja b'ejjinja bano abasirikale bo tebabimanyi ebyo tebakumanyi soose kwewozaako nengondera amateeka kubanga gyendi si waffe tebammanyi ate nga batuufu be bakuliddemu security ya leero so mbadde nina okubawa munange nenewozaako ate oluvannyuma nenzikiririzibwa okusemberera ewali ofiisi eno batutyo bwe tulina okuba pulotoka erina okubaawo oba bawa amateeka agakuvuga gagondere osobola okugagondera ate otambule bulungi ojja kufuna emirembe naye buli wowaganyala muganda wange biba biralamuko olright agulawo ofiisi ejjinja ali mu kugulawo ofiisi ejjinja Check mic 1 2. Testing microphone 1 2. People power! People power! Our power! NUP! Everywhere! Kunga na vitenda kunga! Kunga iganga kunga! Kunga chipulunasi kunga! Abataka bena vitende! Tubebaza okutwaniriza wano olwaleero twena okwebaza mukama waffe pulezidenti okusobola okuyinaku wano olwaleero Baba Ngobi ojalamusamu abantu bena bitende ngaomerera emmotoka yaabwe bategeere omukwano gwolina n'abantu baife kananirize omwogezi w'ekibiina Alex Waiso Mufumbire atwale programu eno mu maaso gatwaniriza olwekitiibwa Robert Sentamu Kyagulanyi Ng'olubi. People power! People power! Nabitende people power! Our power! NUP! kikola banamwe abalina omwebalirana titujja kumala bwire bungi kuba pulezidenti alina emikolo emingi gy'alikola mundikirize ndete Maganda Honorable Maganda n'alijjo twetera pulezidenti olunaku olwaleero saba Honorable Maganda omuzindalo kuko people power Awo atikashoka tukole nawe katishoka tukole
sa president kikuluno ogezeza kulina okulaba ewaawo olwaliwo polisi ekitako tusumana okufakujo ayakoyina netutuusa twabaawo nafaana n'omukisa guno okwebaza president omukisa guno okwebaza president especially n'abantu ababa baliko recently baliwaina balwakaana olwokuba secretary of disability n'abali commission Uganda era natandikira nakunakumusina kibona nabotera obanga omuntu omunakiriraba nakutandika kyokubiri nakubazukubakoye abantu bakikulumu bali tubakula natura bana omweningirira abasabuza okuaye abakosefugange buyinza okulaba aye abisobwaga obukolaki era ebisere ebindi baita maanyi gaki maanyi ga mutwe nendakubakubira nti eri obanaiffe abalina obukosefu obutaboneka ate tukubasaasira ate weesanga nti obukosefuabanga buli kubugono osaasire naye ngaoyinza okwesaana ate nsobola okukola ebintu ebindi abantu abandi batasobola kukola era nensonga lwaki pulezidenti nkwebaza nti ezira muntu gwonooma natuwaningirawa waningirira nga bwefaanana nakuba nti ule ono omwami osaana asobola okukulembera abantu ndakwogera bingi mukama waife alina waalikwekula mangu so ndakwizaako akazindaalo abakobye kawe edomanizani akagema pulezidenti Chief Mobilizer nezo kwebaza Comrade Alex West omufumbiro abasoka mwagala omwana mamuweiwanga nezo kwebaza mikwano gyange gyona gyona abona dyadyadya bona Kibobi Giant bona Kaswengere Makanda Julius nze namwagana Sweden namulirako olusoga ng'omusaada mugezi ino namubuuza musaada iwe lwaki tulina ewaimwe e Uganda otuyambeko yakomawo 2021 aye bamuwangula mu kamyufu kaifwe nendo mwebaza tiyakola mpaka
Kabaka ya stepping aside ya wagira wina ekyo kyene kyengenda okubona n'omulundi mukyali kuvuganya muvuganye mu democracy owana maddala n'olusoga lwero ogende maaso nze n'omusiima obutenooma akibakobyeku abantu kamaala abalina obulemu ku bwongo aye bavaala abasuuti n'amatangi balowooza nti bantu balamu ono obulemu bwe buli ku magulu abantu kamaala balina obulemu edimutu alina obulemu omusaadda bwamusalako engalo obwo kibulemu so neza okwebaza muna webale ino webalire irala okutugulawo eno woofiisi yaife kakati tuze babongako tukyeyongerayo waliwo essomero lyetutwalira ebintu tuzejja sibabuuzako kayala temutyanyo tujja kukomawo ate nga tuli babi tusajja bonna ababusoga abakulembeze baffe bano bonna bahonabe MPs bameyors bonna besibyeoiza obutamaliriza okwamalayo netubagala nnyo tubasiima nnyo kakati tuli kugira mawagala primary school baweere ebyokuzimba esatu n'ebintu bye twabasuubiza emyaka otabuli egiyise twenda tujeyo mukamukungi temukola akisidenti bafoot soldiers mukume eddembe n'empisa nga bwe tuzikumye tujja kukomawo wano naye nga sinagenda njagala obajukiza mukebere enkalala zammwe mumekinge sure nti muli balonzi mu 2026 tugenda mu kyebayita protest vote kana akalulu ka mpita kana akalulu ka lutalo kana akalulu ka kulwana weetegeke tuli mu kupulaninga kujjako dikiteta tugenda space by space njagala mumanye baganda bange yefe tuddako buli kyemukola mukikole nga mmanyifu abakola ki etubanga twabandako ena mmanyiza presidenti yaddako njagala mukeba meya abalungi bakansala abalungi ba MP abalungi kati nange kikwate nga uganda tukitereza butereza naki mpeera tuje abantu bano bwena nagala babonedde bulengende tukutire mu maaso ga motoka tuli mukyaki ekyalikusaba ogeregera kuzebaga ebyeskulu ekyokogera akisingawo Yes, tuli Busoga Muyiganga district abali ku Ghetto TV. My name is Frank. Mbebaza nnyo okubeera nga atoba olyawo mwekuumiddeko mwebale kubeera nga ate mugoberera ensonga zonna nga bwe zitambula. Tuba tuzibatuusako butelevu live nga tuli n'omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tusinzidde wano Muyiganga era omukulu atutegeezezza nti emessage ekyaliemu yokka nti ffe tuddako wonno bonna byonna bye mukola mubikole nga mukimanyi nti essaawa yonna ffe tuddako n'asaba abantu ba wano amaze okutongoza ate oba olyawo office n'atusaba abantu ba wano nti bwe mulonda mwekenneenye abantu bemuwa akalulu kubanga tayagala kubeera nga ate oba olyawo atawanyizibwa mu bukulembeze bwe ayagala abeere n'abantu abawulize abantu abakozi abantu ate abali wiringi okubeera nga ate oba olyawo bagondera ebiragiro bye ate n'okwongera okubeera nti bakolera wamu. Njagala okwebaza mwenna abagoberera Ghetto TV. My name is Frank nga bwe nabategeezezza munaye nali ku kyoto eyo ne babikwatamu naye thank God we are still alive and we are still serving you all. Mpozi njagala okubasaba mikwano mwena batwagaliza ebirungi page bagiyita Bobby Fans UG eyo gyosanga eddoboozi lyange plain limu nange mpya twakagitandikawo ate nga bomanya amateeka ga Facebook amapya batusabye nti tulina okusooka nituweza abantu ate oba oli akutandika okukola live awo
mbasabira mikwano aba Ghetto TV abagoberezi baffe abalungi musobole okuba nga tobolya mugendayo nayo mundage ku mukwano nange nga Frank wammwe abagaliza ate tube ngate twongera okubaweereza. Amina mikwano mwebale kunsabira mwebale kunjagala mwe mwenna abatusabira ebirungi bambi mwebale kutwagala mwebale kwagala struggle mwebale kusupportinga struggle mikwano gyaffe abali mu Kawempe North tubatumiddeko nnyo ensonga zonna tuzitunuuliza maaso bwe tuti ate bwe twongera okubateeka mu ssaala ate oba oli awo mufune omukulembeze omulungi twongera okubeera nga tusabira omugenzi Segirinya Muhammad afune ekiwumulo ekyemirembe ate nammwe mwenna mwena abakyali mukulamaga ku nsi kuno ffe nga abakatoliki tugamba nti funo ku nsi tuli bayise eyo ewa kitaffe gye twava era gye tulidda one day or the other tuli banaffe nga tulinga Muhammad Segirinya kati omugenzi nawo nno twongera okubasabira mikwano ate era n'okwongera okubategeeza nti temuvaawo temuterebuka temuva mu struggle ate tukyayongera okubeera nga tubaweereza mu ngeri emu oba endala mugamba mutya mikwano mwena mwena gye musinzira okuba nga mutulaba osobola okuteekawo waneeno gy'osinzira okuba nga ate oba oliawo ogoberera Ghetto TV munaye kati wendi okubeera nga nyambako kuba n'okubanga munaye eyange tenaba kubeera nga ekkirizibwa okukola live naye bwe muba nga munkwatiddeko nange oba oliawo ndituukiriza nekanziramu okubaweereza mujjukire embeera yakubeera nga twebereramu nga tubaweereza straight left right and center tubeerawo nnyo okulaba nga ate tubatuusaako amazima agaba gagenda mu maaso twongera okutumira ku baganda baffe ab'ebusoga mwebale kwaniriza his excellence Ngobi abagambye nti bw'abeera eno abeera mwana w'abambejja okitegedde so bw'abeera mu busoga munange erya Bobi Wine tulikomya wali eri nga tufuluma bwe tumala okufuluma Nairo wali awo ng'erya Ngobi liruma bwe koza abo mamuka bamuyitaani abo Western bamuyita Musingles right abe Kawempe mugamba mutya nze simanyi ani gwe bagenda kuwa naye nze nzikiriza nti amanyi g'ekibiina gwe ganawandako eddusu ya maani bwe tunaaba nga ate oba oliawo tugenda naye waliwo omuganda waffe tugambye ali Dubai munange webale nnyo webalire eddala kubeera nga gy'oli e Dubai ate n'okutugoberera abali e Botswana mugamba mutya kambadiza Buganda Ronald Mugenyi